Lutuwe ku Spark TV kubuuzaako by'osinza okubeera nga olaba daily soup kyokola kya kabinyo kyokola kya nkizo feffe kabalina amawulire agasinga ate asaawe mweremu n'ekitundu mpaka sabiri n'ekitundu tuba tukusazeeko Password MC wamu ne Winnie Success naye nga olunaku olwokusatu tobeera mu Lutuwe nzija mituli by'eggwanga eby'enjawulo gy'obeera gy'osula gy'otambulira naye owebaka mukyayi wange n'obeera nga tombuulira ku mulamwa ogw'enjawulo olumpa bwendukuwa tubeera mu vibe tubeera tumalako stress mpola mpola biseera bya nnaku nkulu Christmas era okubeera nga etuuka waye tubuuza mu kaseera nga kanene gwolowooza ku mwami n'omusajja ewaka ani alina okubeera nga alabirira ewaka ani alina okubeera nga agula ebintu bya Christmas ewaka gwe mulama gw'olunaku olwaleero tuli waneeno ennateete wakaliga saidi tugenda okubeera nga tubuuza ku bantu b'eggwanga eb'enjawulo Yibula omunyi wa Waragi owa Yibula omunyi wa Waragi tuli mu biseera bya Christmas kyali wange olowooza ku musajja n'omukazi alina okulabirira ewaka ku Christmas mukazi yaje okulabira kuba tuba tulabidde omwaka mulamba oba olabidde omwaka mulamba n'omukazi alabirireko kati n'omukazi alabirireko ku Christmas agule ku matooke n'ennyama kituufu Yibula omunyi wa Waragi erinnya Yibula ddala likwatagana ntya n'erinnya ne Waragi eddiini kati ennaku zino mukagira mu covid okunywa Waragi tulina okunywa kwa Waragi tujje ebirwadde mu mubiri ayogerako ne Max Magnite omunyi w'enjaga baŋŋambe oli munyi wanjaga weyo yaŋŋambye Tinze sinywa njaye. Tonywa njaye. Nywa greens. Onywa greens. Okay, soko mbulire kyali wange. Soko ndire okumusajja n'omukazi. Olowooza naye n'okulabirira waka ku Christmas. Ekyo obviously musajja yateekeddwa. Musajja yateekeddwa. Kuba buvunaanyizibwa we ng'ammaani. Ng'ammaani. Kati omukazi alina kukola ki ku Christmas? Kufumba bufumbi ky'ogamba. Kubudaabuda musajja we naye nga buli kimu yakitaddewo base, kumuwa kakeya, kumufumbira ddigobe, kumuwa kututunda, kumunyiga kaye. Amasaagi. Babiteera maani yamaani. Oyisitede. Okukola ki wano? Nzize kugula mmere. Njogerako n'ani? Ne Irene. Ne Irene. Irene soko mbulire. Ku musajja n'omukazi olowooza naye n'okulabirira ewaka ku Christmas. Musajja lwaki siga omukazi? Musajja yakuba yatwala obuvunaanyizibwa. Kyogamba omwaka omulamba gwe nkulabirira n'ozagamba Christmas ebeereyiyo. Musajja yalina owaayo ssente omukazi n'akola ebisigadde. Okakasa nze nnyina kuwaayo ssente kati gwe ddi omukazi luwaayo kasente n'ogamba kale era kasente kankaweeyo. Tukawaayo olunaku nga tuweerera abaana. Nga muweerera abaana. Olowooza naye n'okulabirira ku lunaku lwa Christmas ewaka. Anti nange nkajjayo nga ngulira abaana bange kwambalo. Kwambalo bukka. Okufuula omusajja kutuukiriza buvunaanyizibwa. Okakasa. Munono yaffe yensi musajja yateekeddwa okugula omukazi bw'abanga ayambako obuyambi tekimukakatako ku mukyala n'omusajja ani alina okugula ebintu bya Christmas ewaka. Equally. Balina okugabanya ate nakuzina abakyala mugafa abasajja fe balina okuteekamu ssente. Eyo ssente y'ekikazi ekyo ekitavaawo emirembe n'emirembe amiina. N'omukazi alina okusharinga ne bbaawe. Mulina okuba nga mukwatagana. Okutwaliza awamu Christmas gyembadde ngisuubiremu si byensanzeemu. Nwadde osuubira ki mu Christmas? Ate nsuubira ennaku zino twali twakoze dda akasente ennaku zino akasente kaba katambula naye akasente kakyabuze. Mbeera sinungi abantu ku ssente baba bagisuubirwa Christmas. Bannange ekintu ekizibu kyakunyina naye ng'okutwaliza awamu omukyala bw'aba akola n'omusajja ng'akola lwaki mba temukwasa kuba ku Christmas yammwe mwenna mukyala na musajja baana bamwe mwena muba mulina kugatta omukyala agatte n'omusajja Christmas ebeere bulungi muganda wange. Kirungi nnyo kiri awo. Si birungi kiri awo. Kiki ekiganja ebitobeera ebirungi Christmas etuuse? Tubadde tuli awo enseenene ne zitugwamu abantu balekerera okulya emmere ne badda mu ggula nseenene. Ne baleka amatooke n'ennyama. Ate kaakati amatooke ga bbeeyi. Babala minwe babala eminwe 6.10. Omukazi n'omusajja ani alina okulabirira ewaka ku lunaku lwa Christmas? Abamusajja naye abasajja mwatuleka. Twabaleka abasajja. Abasajja obuvunaanyizibwa baabusula kati banoonya bannakiyombekedde. Omukazi ojja ku ssente yo n'oginteekamu. Omukazi ffe tuteekamu baana baffe kubanga abaana abo bolaba mwabatulekera. Twabalekera. Sukulu fees atuuka. Ogenda okulaba omwana gw'omukyala gw'ofiirwa omwana wo takoze bibuuzo. N'osumulula wuzi. N'ogamba leka nkamutege. Bwe naagira nja kugira nga mubanja ndaba oba anaazisasula omwana no ku ssomero bamubanja kyokka nga wasasulayo dda. Bannange n'atakuwa. Omusajja alina okulabirira waka ku lunaku lwa Christmas. Alina kuba musajja lwaki nkulabirira. Ate ng'onjagala. Wanzije waffe kundabirira ate nze alina okulabirira. Okakasa. Toyinza teeka musajja ssente yo. Yaki gwalina okunteeka. Okakasa. Buli omu yalikoze ekitundu kye nga we kisaanidde. Omukyala yaligenze mu ffumbiro omwami n'aleeta ebyewaka ebikozesebwa. Omwami yalina obbigula. Naye abakyala bano bajja ddi ku ssente zaabwe nabo. Abakyala bajja ddi ku ssente zaabwe. Kisinziira.
kubanga abakyala bano abamu tubaleka ewaka nga tebakola abalala bagenda ne bakola buli omu n'afuluma n'agenda gy'akoze ekijaba naye waba ayagadde ayinza okuddizaayo olwo olumu. Of course nze mba nina bye ndabiranga nze ogwo. Wina olabiranga ogwo omukazi. Abakazi lwaki mweyagaliza nnyo ensangi zino? Tulina okweyagaliza. Kubanga naawe oli mu kukola sookola oziteekawo. Zange ng'omukazi. Ng'omukazi wano zikola biki ewaka tewali? Tewali zikola njala na nviiri. Njala na nviiri. Tewali sano gyonza teeka musajja wadde n'akamu. Mukyala Fiona. Mukyala Fiona. Omwami yani tata Fiona yani. Tata Fiona yagenda yandi. Yagenda dda. Yakulekawo lwaki yakulekawo? Basajja bazibu. Kulabirirawo ewaka. Okugula ebintu by'ewaka. Mwami. Ate gwe omukazi ng'okola ki? Kufumba. Kufumba. Gwe ogula n'ofumba by'oguza ofa. Awo tuba tufuuse basajja ffenna. Mwenna basajja. Kale omukazi ti wajjayo ku ssente ye. Nedda, kati wabaawo obuntuntu nange omukazi nganze bwe nsobola okwegula. Ezaffe za kikazi. Kikazi kye kiriwo ekyo singa, ekikazi kye kiriwa. Eyaffe ya muwaleti ntini yammwe ya muwaleti nneneko. Omusajja alina olabirira naye boye balina okunobamu. Balina okunobamu? Lwaki ati? Sente zaabuze, sente kyafuse ekizibu maani. Abakyala bagambe nti bane sente zitubuze mugende eka. Bana abakyala mugende eka mutule nnaku nga bbiri. Sente zaabwe baziwa bamama baabwe. Twayinza kututeeka mu ffe. Kiba kizibu. Obadde mulabe mulungi okuva gye batandikidde paka tutuuse olunaku olwaleero olwokusatu ebadde lutuwe. Tubadde nate waneeno n'omulema okugamba nti olowooza ku mukazi n'omusajja ani asaanye okubeera ng'alabirira ewaka naddala ku lunaku olwa Krisimansi. Endowooza zaabwe muziwulidde abantu be nate gwe ky'olina okukola kiri kimu nindirira mu kitundu kyo wobeera wosula wotambulira ne wookolera tubeera kubeera nga tukusalako nga Spark TV olumpe maleera indekuwe awo tukomene nga teweerabira tuwende Mombasa olina okubeera ng'obantu kutwala Mombasa gwe endagiriro nga bw'okiraba ku screen tukutwale Mombasa nkumizo bbiri zokka otambule naffe wamu ne paka ndigo password MC is my name. Mweraba.